Palaso ali mu kubudaabuda munnange ate baana ba mugenzi esayidi eno. Munnange omuyimbi Spice Diana naye munnange ate alabiddwako, ngenda kubeera nga mbikutuusaakokko mu maaso awo. Kw'ossa ate ku yintaviyu y'omukyala munnange ate omugenzi Maggie Kiweesi ng'ali mu kunyumya life ye, kw'ossa n'omugenzi AK47 taata w'abaana be, muganda wange ekutte akati munnange ate ku TikTok, kw'ossa ate n'emikutu emirala. Omuyimbi Palaso nga bambi ali mu kubudaabuda munnange ate omubadde abaana b'omugenzi. Omuyimbi Spice Diana naye munnange ate yabaddewo mu kukungubaga. Nga bw'ogezaako okulaba ng'ali mu kutuuka mu kifo. Kaakati nno nkutegeezezza ne nkugamba nti nno by the way interview y'omugenzi eno ekutte munnange ate akati muganda wange bingi nnyo, ng'ali mu kunyumya obulamu bwe, kw'ossa munnange ate ne taata w'abaana be omugenzi AK47 muganda w'Abakamiliyoni. Emma. I remember when I'm meeting Emma in 2008, I had a very beautiful car. By then, it was a BMW. I had two cars. Naina BMW is beauty. In 2008, I think Zali Modonga 2006. Ngampia. Ne Musanga, Nangamba High, Namsanga Neba Chameleon, Neba sister wangi na bali of them America. So ne Kolachi. Nangamba nti I want to talk to you. Nangamba buno bulenzi obuyaye bwogera nani. Then my sister nagamba aga kogera nawe, then naina wallet ya pink ngejude sente nyingi nyo manyiseta za Uganda ziba nyingi ngeri munga like over 5 million nge wallet ezimye webat. Then one of my sisters, my elder sister Annie mkwano nyogo wa Chameleon kwa family ye yaba introducing her to. Then Anangam nembagamba, I'm buying you drinks. Nengulida bonna abali mu. By then yali silk. Kati eke nangamba jam tugende waguluwa musil kabana jebali oba tuve mu oxygen. Oba yali oxygen oba yali silk what? I don't even remember. Nengamba I'm so classy. I don't go in that. How old are you now? By then I was like 20. Nangamba itawo tugende eri nemugamba nze sigenda mwebyo ebintu ebiri local, sigenda mwebyo ebintu ebiri waggulu. I'm not going there. Nangamba go genda mu kinemugamba it's go for dinners. Njagala ebintu ebyebbeeyi. Naye abalasi baba balasi. This guy pulled me, I don't know how. Nze mukwepanka kwe nali ne pants nanyambuseyo mu silk. Nagenda okulaba atambula azimba. Atambula agaziwa. Then he was like, meet my friends. Bavuka baina dready, abatayambye, abatanabye. Nengamba, what kind of life is this? Nansabe namba yange yesimu nengana, because naine baya ye London. Nengaba sige na jikuwa. Nanga nawe mpe namba ye yesimu nengamba neze once and I was like nengamba sister bange. Ngaba yetu Uganda bano tebajja kusoboka. Then nasaba sister bange yesimu yange ne tugano jimwane ne mugamba you give me your number, I'll call you nze nkubire. Nganji ko private. Alimofune namba ngamba, do you want to come back to club? Nengamba, eri do you want to tell na oxygen, tell everything? I can't, and I don't do that. So my sisters went back. Nebabera okatora mala. Nengamba, okay, ngenda kujja. He lied to me. Nti amanyo vuge motoka.
Mugamba, you know how to drive? I know. Yeah, quarter BMW and it was very expensive. Najameza maso ne mabeka. Mugamba, you told me you know how to drive. Nangamba nti nokulaga nti ndi wakabi. I'm sorry. He was a humble boy nga sawa mango ekisonyo. So nangamba ndi sorry ne kwate motoka then I myself nze nayigiriza eko kuvuga emotoka. Nemugamba, okay, I'm going to teach you how to drive. Bakola bati, don't go fast, don't do this. So, the best moments na yenyo nyingi nnyo mbera onenzijukira nenseka because I used to discourage him nga sagala abere muyimbi. Eyo time je namusanga yali tanayimbo Baba Yuda remix. Then namala nayimba baby remix. Nemugamba, you didn't do a good job. Toina bikola. I mean, another best moment we afuka salongo. Yatuula yajja London ng'amaze okuzaala abaana yadelayinga okujja nenzaala abaana 4 days nga tanajja. So yansanga bansiibula olunaku oluddako ne tumusanga ewaka. In my whole life nali sirabanko Emma nti musanyufu era twamujerega Jeff yamujerega nnyo ne Shiba yabagamba nfuse Saalongo n'akwata ssente ng'akasente kaakaagala nnyo n'agenda nangulira sneakers mpya zaali za Jordan nagula ne Xavier naye neyegulira nga zifaanagana. Then bano ba twins natabagulira because they were very young. Kati Jeff nambuuza nti why mukulu ng'osanyuse nnyo anti nfuse Saalongo nti bw'osanyuka ennyo omukyala omugulidde mu ngatto ko yanti alina okuba owakabi. I mean eke yayokolanga ebintu ebisanyusa bingi nnyo but he was a very humble guy. He's one person eyali ayagalibwa asirika ng'asirika naye wabeera nammwe bamanyi ng'ayogera nnyo. Muganda wange si byangu munnange ate n'akamu bw'atyo ng'ali mu kunyumya era nga bibadde bikutte nnyo munnange ate akati ku social media ate nga bikyagendera ddala munnange ate okukwata akati ku social media. So enteekateeka ez'okuziika. Hi guys, let me hope you're all fine. Wana Shitalo nyo Shanalongo Mchala AK47 Magi Banai Pulire naku Pulira nzagala kaba Pulira nfa nayenga Shitalo nyo bana mumanye shiri eno saka zino tuli wano kulumbe mbalageko aba A+ ebintu bya ddala bannaye. Nakyala munange ate Queen Mina naye yabadde nga yatuuse dda nga boogezako okulaba akatambi ke kabadde kakutte akati ku mukutu bambi ate ogwa TikTok ng'ali munange ate mu kusaasira family. Si byangu munange ate n'akamu muganda wange obutasibwa munange ate update yonna making sure nti nno osubscribinga